subscribing, liking, or sharing. Amanya Shamemanja, Baniriza, Liwano, Beyond Borders, Amakaga Faith, I get taboo. Shami Musimanyoli wa umukati. Siwa umukati. Siriwa umukati. Saita ibali banji nnyo ebifonga bijjudde. Nesiitirayo. Ndiwane wanko Johnny, atulina omuzannyo omupya, Golden Calabash. Gwe gwogerwako kati e Kampala. Uncle Johnny yamaze n'agamba okay kankomewo ate era nziremu mbawe yali yakomatuwa muzansanze. Kati yakomyewo n'atuwa Golden Calabash. Ate nagula tiketi yo simanyi kyoli kenda kuzomeza 23 mitwalo 10 red carpet. 24, 25, 26 family show mitwalo 5. Tiketi weziri wano ku Beyond Borders nange nina n'abalala bonna bali ku kasiti okuli Rainy, Nasa, Ivani. Ne ku simu yo zigenda ku. Ne ku simu yange basagulya ku mobile money. Ngate wabadde tuwakangambya. Ikwe kali ate lwaki abantu babonaabona ne ssente nga balina mobile money. Transport gakuweereze ku simu yo. Mutuweereze ku simu tuweeyo ssente ojja kusanga nga osanga ekifo kiri reserved nga twataddeko nti gondi ne gondi. Ate toweerezaako ezijjako nga bye bagamba bino nti oweerezaako n'ezijjako. Ate zize ku simu yo ku akawunti ate lwaki ezijjako? Ate nze nino zijjako. Tojjako zaaki zibeereko sente twagala zibeere nnyo mu saturation. Sente zeetaaga kukuumibwa si kusaasaanya. Okay. Ndine daddy wange wano nze mweyitira daddy wange. Mu theater mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba akomyewo mu theater buli kimu kigenda kubeera kya ttabu nnyo. Ffe abamu gwe tutunuulira bwe tuti ne tugamba wano kankyuse mu stage. Mumanyi ng'omuntu asinga okukola wano ebintu ebirungi. Uncle John nkwanirizaako. Nange nsanyusa okutuulako naawe okunyumyamu. Tekibangawo. Tekibanga essanyu jjereere. Muzannyo gwe gubireese kiki? Bannange simanyi naye. Nti senga tegubadde muzannyo tewandize. Nandize wano wakansi kujagalira wenzijira. Alright. Bakasukube balina osooka okusaba. Uncle John, otubuzeeko. Nga mwendi ebintu theater erina ekizibu ne film. Yeetaagamu obudde bungi. So kati creation yeetaaga nga weewa obudde. Nga wejja nnyo mu bantu. Kubanga ebyokuyiiya byetaaga nga creation yeetaaga space. Nga environment ekuyamba okuyiiya. So kati tulina okuyiiya ennyo Shamimu. Omanyi lwaki? Kubanga competition eri mu bintu byaffe nnyingi nnyo. Kati kyekiseera ekigambo kye bayita professionalism tukyambale nga suuti, tukyambale nga gomesi, tukyambale nga ekikooyi. Nti ekigenda otuwanguza professionalism kubanga everybody is an artist. Everybody is a creator. Buli muntu alina akasimu ke asobola okucreatinga. Kati twajjirwa abo abaana babeereyo mu biyumba nga bali lonely bo ne balowooza kye baagala okukola. Kati ekyo kireetedde obuzibu enkola yaffe n'okufunamu ssente. Naddala exactly. Naddala mu kisaawe ekya comedy kyova olaba era bo balina okwesiba ennyo ebbiri. Ate nga babadde batulaga nti ate bo ssente zaabwe zangu okusinga ezaffe. Anti zanguwa nnyo bagamba ekimera amangu kifa mangu. Zangu amangu naye teziwangaala. Era tebisobola kuwangaala. Bino bye bikola. Because omanyi lwaki bye bikola. Olaba ennyumba bw'oba ogizimba. Ennyumba yonna ebeera ku musingi mugumu. Osooka n'osima wansi n'oyiwayo hardcore n'oyimamu eddagala ly'enkuyege n'ozimba. Naye bano bakeera ku makya ng'ennyumba eri waggulu tesobola kuwangaala. Exactly. Kati bannaffe abali mu comedy abadde bagutwala ng'omulimu bakizudde nti ebyokwogera ebisinga baba tebabirina kuba baba babyogeddeko dda abaana kati ne bafuuka ng'abakopi. Kakati awo bwe tulina okwesiba mmeka 2 fe tunywere ku kyaffe tukiwe ekyo kyekiteekeddwa nga tuli bagumiikiriza. Sayira ati omuntu agenda Shamimu okuwa emitwalo gye 10 najja n'agamba yes I had a good experience n'addayo eka nga musanyufu. Kubanga n'ekirala kye ngamba abantu mu theater is behaviour.
nti bwetabeerawo omuntu ashiftinga obwongo bwe n'abuteeka ku kintu ekirala naye bwebeerawo omuntu ayagala abeera ekyo and it is a family thing. Abaana badduka eno Uncle John, abaana ne bayingira comedy ate batabani bo bennyini abangi b'osinga okumanya bonna badduka theatre bagamba obusente bulwawo ate bwe bujjawo babutono onoogaggawala ddi mu theatre comedy ogaggawala mangu. One, tuteekeddwa okwawula ebiruubirirwa. Bwe tujja mu theatre nga tuluubirirwa ssente tuli mu kifo kikyamu. Yes. Ez'amangu sorry. Tuli mu kifo kikyamu. Oba mu kifo kikyamu. Theatre omulaba, theatre is a service. Nga bw'olaba omusawo, nga bw'olaba omukyala wa city council akeera n'ayongoosa enguudo n'azeera. Ne theatre bw'etyo bw'eri. Lwaki bw'atyo bw'ali? Because ekisookera ddala bw'obeera nga gwe kirabwako kya society nga gwe ndabirwamu ekyo kiba kikumala okusookera ddala nga tonnafuna ssente. Shamimu gwe ne bagamba you are mirror of society. Nti society gy'olimu ekola ebintu ebirungi ng'erabidde ku ggwe. Why is money? Kati money ssente ziyingirira muwa. Okay? Yes, money tuzeetaaga nga necessity of life. Naye teziteekeddwa kubeera nga the motivation factor. Because at the end of the day, bw'okola ebyo, you are paid for that. Ankuwa ekyokulabirako. Wano oli Shamim, how many endorsements do you make because of you being a theatre practitioner? Ezo zo tuzibala oba tubala za kalyango. Babala za kalyango. Ku myaka gy'olina, you are a brand. What has made you that? Nti abantu bangi abalina essente abasobola okukola bye bakola, they are not brands. Nobody knows about them. Tosobola muyita n'omugamba nti nyamba ku kino nga wadde alina emiliyoni n'emiliyoni wa biliyoni ku account. Naye Shamimu bakuyita nga influencer wa society because olindabirwamu. Ekyo kyokka kye batugamba nti olindabirwamu nze kimala, it's enough for me. Because njawulwamu mu balala. Nze n'ensummusibwa n'enteekebwa ku mmeeza ey'enjawulo. How many people abalina essente gwe z'ogamba basummusibwa ne bateekebwa ku gundi ey'enjawulo? Ate bajja gye tuli fe abatalina ssente ne batukozesa ffe tubasummuse tubateeke okubasummusibwa tubateeke ku mmeeza ey'enjawulo ey'ekitiibwa. So anybody who is looking for money mu theatre oli mu kifo kikyamu. Bw'oba onoonya brand and building your capacity for you to become an enterprise. Because Shamimu ofuuka omulimu, ofuuka business. Kwegamba favor producer. Kiri erifo okujja ne tukusigamu ensimbi. Kati nga bwe nalaba omuzannyo gwo ku Serena. Nalabamu emizannyo ebiri. Era ogumu gwali gugwo, ogumu tegwali gugwo. Zubeida Byantale yali muzannyi gwe gwali ogugwo. Guli ogwa domestic violence tegwali gugwo. So you had two plays in one. Nti senga nze nali marketinga, nze nali producer ate sandituumye erinnya lye watuuma show yo. Because it is early for you to divert from your brand now. Nti era nze nanditaddeko Zubeida. Okitegeera, because that is your brand, that's what you are trying to create. Okay? Nti bwe tunaagicreatinga bwetyo in the next 10 years ogenda kwesanga nga tewali brand esobola gyenkana. Under the umbrella of Zubeida. Therefore, after there, omaze okuzimba n'ekiggumira, you can divert n'ogenda mu bintu ebirala. Because wano omaze okuggumira kye bayita theatre. Theatre ocreatinga market yo, no creating aba followers, nebanga enzikiriza. Nobanga abantu abagenda ewa Bujingo, ne babanga abagenda mu Christ the King e Lubaga, ne babanga abagenda ku muzigiti e Kibuli, because you create that. That's why people see you and cry. Because they have fallen in love with you, the person they see, and you are deep inside in mitima gyabwe. Ekyo toyina bw'osobola kiteekamu ssente.
era buli muntu yenna ayogera ku ssente mu theatre tomuwanga audience mugamba ali wantu wakyama. Emboozi ako gy'olina y'amaanyi nnyo bannange. Manyi kati ffe aba theatre amanya kati batumalamu nnyo amaanyi. Temuggwa maanyi. Mmwe musinga obwavu. Mwazannyanga theatre okuva Monday mpaka Monday. Ne baŋŋamba mbu tiketi baazibuukinganga bifo nga lwona abazibuukinga ne babeera nazo. Nga zajjudde dda. Monday mujjuza, olwokubiri nga mujjuza. Nga gwe mulimu. Kaakati zibeerayo lwalumu nga Uncle John bozza 23, 24, 25 mukago ogende mu Kamooli oddeyo. Nga gwe mulimu ekisookera ddala ziri ensonga nga 2 oba 3. Esooka mulimu era gwatuweerezanga bulungi naye ne tutagufuula mulimu ffe abagukola twagumanyiira. You get my point. Tutegese omuzannyo tukoze rehearsal bulungi nnyo tugenda kuzannya ku weekend. Omulimu gwe tuyita omulimu ate abakulu abasita ne bavaamu ne bagenda bakola omulimu omulala ogw'okwogerera ku mbaga. Ne bafuuka ba MC. Kitegedde kati gwe omulimu ogwo oguvudde kate n'ogenda onoonya omulimu omulala. Kati ekyo kyekizibu nti tetwakutegeera nti mulimu. Tetwakutegeera nga past time. Engeri gye tujja akawungezi ne tukola rehearsal ng'emirimu egy'emisana giwedde. Kati naffe tukitwalira ddala ng'ekyokusaaga. Kyova olaba era ne bwe tujja wano oluusi mu rehearsal balabira ddala ng'abantu bazze mu kusaaga. Because balese embu emirimu gyabwe ne bajja to past time. So ekisooka tetwagutwala ng'omulimu ne tugufuula past time. Ekintu kyonna bw'otagitwala ng'omulimu abantu b'okiguza bategeera ne batandika nabo okwesuulirayo ogwa naggamba. Nabo bajja mu kuba yes because bwe twakolanga emizannyo giri nga giggumidde. Okay? Ng'omuntu asobola okugulaba weekend eno n'aguddamu because ng'asuubira gugenda kukula. The play is going to develop. Exactly. But today people don't have time for that. It is a past time kuyisa biseera. Naye bwe tugufuula omulimu tetusobola butagufunamu ssente. Oba bye mwali mwagala mmwe abaaliwo mwabifuna ne mugamba kamugisuule nga temunnafa. Senga twali bifuna senga bonna abaali mu theatre generation yaffe senga badduka. Senga kwe bali kuno okwaffe ku Uganda. Ne gwe tunuulira buli akola theatre mu generation yaffe. Ali ludda mu generation yaffe. Tandikira ku basekimpi abasooka abali mbakayimbira abo. Balina great actors. Bonna ne babatwala e Bulaaya. Buli batwalanga abantu okuzannya nga tebadda. Batwala nga tebadda. Si bwavu. Baali tebamanyi kye bakola. Baali tebamanyi kye baagala kubeera. Tisenga ffenna twadduka mu theatre nga tugamba nti bwavu senga kati teriiwo. Olina okubeerayo no sacrificinga nti at the end of the day ekuwa by'ogwe by'otasuubira. Nze nsobola okumala omwaka mulamba nga sikoze theatre naye nga nfuna emiwaatu egindeetera ssente nga gya theatre nga sigenze kusuubula kukola kintu kyala because of the brand name I built. Kye nakugambye nga tutandika tituzimbe ennyumba ku musingi oguggumidde ejja kuwangaala. Mmwe generation yammwe ekyo kyesinga okukulembeza nti ssente. Kankuwa ekyokulabirako. Ffe we are young. I was around 23, Mariam was 23, Kato was 24, Abby was around 28, 29. They are 30. Ne bashirafa abantu bakulembeze baffe. Ne tutandikawo ekibiina. Ekibiina ekyo kye twatandikawo nga tewali n'omu alina wadde 10. Naye nga tulina essuubi nti mu myaka 5 tujja kuba tukoze audience. Audience eyo ejja kutuyamba etutuuse ku bye twagala. Nze sinnalabayo mu generation yammwe bantu bagusobola kwegumiikiriza emyaka 10 ne beestablishinga ekyo kye baagala kisobola obbafuukira omulimu. Kaakati ssente ezo bwe baziruubirira bazifunye mu bbanga eryo lye badde bazigobera because I understand many of you have been practicing theatre for the past 10 years. Yes.
Mumwaba aba practicing for the past 10 years njagala ondageyo omusongemu nti uno yazifunye mu theatre gye yagenza awalala yazifunyeeyo kakati lwaki tetutoba n'ekyaffe ne tufuuka abawanguzi wabadde muwanguzi for 10 years otobye n'ogenda n'ogamba nti ngenda kukola serena okitegeera n'ogikola with a group of actors bwabadde nabo osobola okumanaginga. Can you sustain that for the next 5 years? Temanyi mukama akwatireko kuba benkola nabo tebakyagala ojja bayita tebajja kujja mu rehearsals oyinza okukakana ng'okizzemu naye ng'okyusizza abalala. That's the problem ya theatre. How do we fight it? I don't know. Mwakikolanga mutyamu? No, we failed. Mukyemanyi mwayo. No, we failed. Mwalwawokko. Twayombanga naye nga tulina goal kye tuluubirira. Nti nze okusobola okuwangula nalina kwekwata ku Katoba Mariam. Shamim okusobola okuwangula olina kwekwata ku Biko, olina kwekwata ku Shanita. Olina kwekwata ku Maulana. Because mwe muliwo kati. Ebisigadde byonna mulina byesonyiwa ne mbijjayo ne mugamba kozi yaffe nti amaka amakulu let me put it this nti amaka amakulu gyenva gali wa Shamim. Naye nga nzikizibwa okugenda n'enkola ebintu ebirala naye nga amaka amakulu gempa ekitiibwa galiwa. Lwaki nze buli kaseera ngwe nkuyita ogamba ewaffe beyond borders entertainment oteekeddwa okuba gy'ova ekuwe discipline ekuwe business plan ekuwe brand name ekuyamba okuyisa olaba ka discussion gye tulina eno ekuyamba okuyisamu ebyo okusobola gwe okwetengerera mu nsi mu industry eno etali defined. Entertainment industry in Uganda is not defined. Kalinga basajja abasuubula ebirime. Oli wa bijanjaalo, oli wa kawo, oli waki. Ekitegeera buli omu n'abireeta mu wino oba n'abireeta ekibuye oba n'abireeta luddawa. Naffe kye tulimu. Tetunafuna that organization esobola kutuyimirizaawo. N'ogamba nti olwaleero Shamimu agenda kukola omuzannyo gwe. Tulina asset bweti ffe tumweyimirire mu banka bweti Stanbic Bank bamwe miliyoni 4 aziteeke muzannyo. Before we get to that nga tulina asset gye tusobola okusimbawo nti yiino ne tufuna ssente esobola okusitula omuntu we are nowhere. Tukyali survival for the fittest. Oyina ekibiina kiwali otandise n'oyitayitako ku baana n'otuyita ffena ne tujja ab'ebibiina ebyenjawulo oyagala kukola ekintu okusobola okutuyambako nga tuli wamu because buli omu yeetaaga munne mu theatre ne bw'okola otya buli omu yeetaaga okuba nga ate tukkaanya ku nsonga emu ne bwe tuba tutambudde ne tugenda nga n'endowoozaako mu maaso eyo oyinza otufunira federation nga tumanya emiramwa gyayo nga si byakugamba nti omuntu aguddeyo kino kye tutamanyi na bwe kitambula. Enkola eyo ntuufu naye enkola ekolebwa mu nsi etali ntuufu. Shamim, tuleme ate kwenenya nnyo nga theatre. Oh my God, we have achieved a lot. Lwakyatwogera nako. Okitegeera? Nze bulijjo we nkyogera bagamba nnumba gavumenti naye ekyennyanja bulijjo bagamba kivunda okuva ku mutwe. Kubanga gavumenti yeyina otuwa enkola ffenna mwe tusobola okukolera abalimi abalunzi abalina abamu entertainment ba professionals and everything. Gavumenti yeteekawo nti kino nakiri netuwa omulama kubanga at the end of the day genda tujjako ki omusolo yo kyeyina otukolera kyekyo nti gavumenti ekuteereddewo theatre omuntu gye yeenyumirizaamu nga munnayuganda kankuwa ekyokulabirako leero genda ekkololo oba enaggulu oba enajjeera olabe setup y'amabaala bwe bagakoze Shamim. State of the art. Naye tewali n'omu asobola kukugamba nti nakozeeyo theatre building oba ekifo ekisanyukirwamu nga kirabika bwe kiti mu Uganda. Ffenna batusindika mu kivubo mu lubiri emmengo watalina toilet everywhere. Naye nga entertainment omuntu omugje ku TV ye 60 inch
ali ku remote asobola okulaba kyonna kyayagala n'avuga emmotoka mu jaamu mu binnya agendewa alabe ekyo ekijjamu kikyayagala okulaba. Gavumenti tekituwadde. Bwe tusaba gavumenti etuyambe tetugamba nti etuwe byaweerere etuteerewo enkola ffe tusobola okuoperatingira. Osabye 5,000 Shamimu omusajja abeera najjeera avuga ajjawo okulaba omuzannyo ayite mu jaamu ayite mu binnya potholes emmotoka agikube. Omuzannyo gwa ssaawa 12 yavudde ewaka ku ssaawa 11 akyavuga jaamu atuuke ku ssaawa 3 kati naawe era ne tunenya nti theatre. No. We have done what we are supposed to do. But tuli mu nsi enkyamu etalina bukulembeze. Kyetuva tuga ensi eri disorganized ate tuli disorganized tutya. We do not need an umbrella. We do not need an umbrella. Why? We do not need an umbrella. We only need space to operate from. Nti bwe tufuna space where to operate from, umbrella mwejja okuva. Because ojja kwesanga nga tulina ekifo kimu tugeze wano e Lubaga. Nga kireeta abantu facilities we ziri buli muntu. Okibooking n'oli akibooking. Ojja kwesanga nga booking teziriiyo twekolemu wekoze omulimu. Nti okufuna kujja tufosinga fe okwekolamu omulimu. Tugambe nti twetaaga okukola ekibiina tusobole okubookinga wali. Twetaaga okukola ekibiina tusobole okukuuma quality ebigenda wali. Okitegeera biva mu source eri tebiva out of the blue because tukuŋŋaana nga tuyina ekigendererwa kimu kwe twagala okufuna tetukirina. Government yemu egamba baba wa facilities temunaba nazo eziri luddawa. Oh my goodness, if National Theatre is a facility for art nga bwe bagamba bali mu nsi nkyamu. Obalaba kati kankuwa ekyokulabirako abafuga eggwanga lino oba baliteeseza. National Theatre eyo giraba eri across the road to the parliament. Mu Uganda gwe kiki kyolowooza ekirina amakulu leero? Parliament eyo oba National Theatre? Apaana. Mwe mulowooza nti abantu aba balowoozeza mbu basomye ne bambala amasuuti babatimbye ebbula, they are just wasting time. Shamimu gw'olina okubeera ne bakutwala ng'ewaffe Mubende n'ozannya akazannya akayamba ebola abantu ne bayiga to keep clean. Kyekirina okukola nti sente ze bainvesting olaba sente ze batadde simanya parking mu parking sente ze batadde ku parking yokka okufuna parking y'abamemba 5 be bagenda okuyingiza mu parliament. Fe ezo zitumala okutransforminga entertainment industry nga tewali na federation ya Kenzo. Ne baddira space tugeze Lugogo anywhere ne bazimba eyo nga parking bagizimba ne batukolerawo theatre ngetuza abantu 1,000 state of the art nga buli muntu agikozesa. Shamimu ekola from Monday up to Sunday nga buli mwana nawe nga buli artist alinawo ekivu nga buli artist afuna sente nga ne government efuna emisolo gyayo because people go to the bars to do what? Kyekisinga okutunda amabaale ennaku zino si bandi. N'abayimbi babajjako sente kati baba bandi beekolamu omulimu ne bakolayo kibandi ne bayimba ennyimba za Chameleone ne beekolamu bandi ne bayimba ennyimba za Bebe Cool ne beekolamu bandi ne bayimba ennyimba za radio ng'omuyimbi tafunye. Abantu babagala ki? That kind of performance tebagirina. Nti Chameleone instead of being solo n'akwata bandi ye events ezo n'abanga yagenda ng'azikola tekyetaagisa ku ye nti anaayimba buli lunaku abeera n'abaana ajja n'ayimba mu lumu nga bw'ayimba mu libbaala. Okitegeera? That is the power of art. Kakati bali abateesa abali wali tebasobola kutugamba nti ku busammambiro theatre entertainment bagiteekemu ekyo. Baba wa National Theatre mulinako parking eyo musojjijjamu emmotoka ne mukolerawo byonna bye mwagala mwagizira. Bati vale bagibasasulira. Bulirizi bweggwako ne babasasulira naye nayo yabale. Ani agibasasulira? Government egibasasulira. Tekisoboka. We bakyogera lwatu nti bagibasasulira. Bulirizi bweggwako bagibasasulira. Naye ne balema notereza stage. Ate nga mwe mumalaya ne mugisolooza.
kati nabo olumu obasaasira n'ogaba babanga batusasira Batival ate ng'efaanana bw'eti ate nga ffe tugisolooza. Ate walimu oba n'odduka mukimwe nali Batival ebiseera byange byatuuka ne biggwako. Naye bw'ogiraba bw'eri ekusanyusa tosaagenda ino gaba. Anti kye mbagamba bulijjo no tensanyusa actually Batival tensanyusa. Ne kye ngamba bulijjo abakulu abagitwala ndowooza Abe ne Mariam. Nze kye mbagamba bulijjo baveewo bagende. Baddewa. Tosobola kubeera mu kifo myaka 30. Impossible. Nizo kwa nkyakitegeerera. Nze nga nkyabeerako nga kyakola ku Batival. Navanga wano nenvuga nengenda mu kibuga naye nga sigenda mu kibuga nesanga nvuze ngenda ku Batival. Nesangira wakiseka nga mpeta ngate nina genda Kampala Road. Bwongo wabutalagisa mu kintu ekyo. Buli sawa bw'olina. Obwongo bwawe bwonna buli butalagidde awo bwekye bulowooza. Bandibadde bavaawo ne bagenda bakulikira. Mpulira Mariam azimbe Sentema. Agenda aveewaawo. Batival tewali kipya kye bagenda kukola ku Batival. Tewali kipya. Leka nkubuulire nze nali ku Batival ndowooza emyaka nga 7 emabega. Naye bwe ntunuulira ebifaananyi ebintu bye nalekamu bikyaliyo. Mukwasa ensonyi. Va ku kinnya waliwo obugoyi bwe nasibanga waggulu bwa black. No, it is embarrassing. They have to leave. Tewali kipya kye basobola kukolawo kye saakolawo. Ezo embaawo nze naziteekawo 7 years ago. Ate jjukira waliwo amazzi. Kati ku lwa theatre tosaagulayo mpya n'ogakanzi bawe. Ku lwa theatre ng'oyamba theatre baveewo. Omanyi bwe bavaawo. Obwongo bwabwe bugguka. Ne balowooza ku kipya. Shami muffe wano we tukola lihaso gwe embeera tekunyumira. Bulungi nnyo ati ebintu byo byonga okiraba. Kakati bo tebasobola kgenda ne bakuyetingayo akantu akatonotono bwe kati. Ate basolooza. Okusolooza ki? Mwangamba tebasuffe bwe twakoleranga ku weekend awo nga tusolooza $13.3. Nga ziva mu ki? Mu bantu abazze. Baliwo. People used to come. Bwe tuba nga tukoze obubi nga tukola $8.9. Nga bantu basasudde nsasule. I'm telling you. Okitegeera. Ekyatuukawo nkikunnyonnyodde abantu kutwala nga theatre ekyokuzanyisa. N'abalabi ne batuvaamu. Kati abalabi batuvaamu nga batetuwera ne tuyingizaamu music ne twetaba misaaki ne tugatta endongo mu drama. Kakati emirundi ati nga noonya gisasula theatre. Ebyali biganje. Nga noonya gisasula. Nga nkiwulira nkitta nga ndowooza nsobola okisitulira kwaga amagezi ku audience y'abali nti bwe bagenda kubanga bampaamu omwezi sigamba nti lunaku bajja be bampaayo February eyo ne tukola nasookera ku Eagles yennyini nayo twasoloozanga $2.5 ngejjira ku byonna kubanga bwe mwegatta audience esuubira ekirungi ekisinga kubanga bwe twabalekanga bokka ng'era tebabafuna naffe twabeeranga ffeka nga tumala kwegatta ffenna tweyambanga anti ebyedda wengenda okujjaawo nja kutuukayo nti ebyedda ng'olina okubeera n'omuzannyo nga gwa ssaawa 5 nga mulina okuzannya okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 7 kyekivulu omuntu sente ze ne ziggwayo omuntu ayagala amusasule $2 okoleka eddakiika ssaawa 1.5 afuluma yemulugunya naye kati gye tugenda gye tulaga gye tulina okunnyonnyola abantu nti nno ebyo byadiba gye yali generation ziri enkadde nga tetunnafuna bintu bitutwala bwongo. Nzirayo ku Batival bwe baba baagala okuwangula bombi abo abakulu nga bwe mbamanyi balina abagagga mikwano gyabwe babawa ekintu eki bainvestinge mu theatre awalala badivi baveewo abakiviire kyabayindi bakiveeko bakireke kimeremu omuddo bakireke kimereko omuddo
tukizire kimeremu omuddo kutuuse banaakoowa bakiriizinga abayindi baveewo. National Theatre ya gavumenti, Labonita ya muyindi, bonna tulina obbagoba. Abayindi tulina obbagoba mu bintu bino biwa balina ssente. Ebizimbe byonna bikadde byabwe era birina amannya amakadde. Ekyo Labonita kikadde okufa, tetukyetaaga na kyetaaga. It's not ideal for theatre. Kyetaaga ne bakiggalewo. National Theatre kati ojedde simanya ajedde akolayo nki ngani nga yategerera ngani bamulekwa bali luddawa mwe muli luddawa. National Theatre bagigobe mu government bagiwe artist gaddi baveewo simanya National Cultural Forum abo bonna buli kintu ekikwatagana ne government kiveewo bagitwale ejja kuba n'omulamwa naye ng'erimu bw'ojedde simanyi baani eyo temuli makulu. National Theatre gye tugenda okukoleramu kimanyi bamanyi ate otyaki theatre kyendala gy'ogambye Bati Valley yo holo ya somero bagiveemu abaana bakolemu MDD abantu bakyalina ni bakolera MDD muli awo butebe bukya ezo entebe bannange soma Bible tokuba kiraka kipya mu mpale enkadde ekiri eyo yulika yes era kati ebikute birimu ebikuba bigobamu kiboodi ekiri emabega ekyo ekirimu n'enfuufu ate Christmas tebaliyo jini yani azanya muzanyo ki jini yatase nayo kuandika emizanyo si muzanyi si lwayita the secret ekintu n'ekyo ekira nakyo tukyogereko Shamimu kankutunye ne maaso okuwandiika kyeki omanyimu abaana abato mufunya amalala nayo lisi muto abaana abato mu industry mufunya amalala okuwandiika nze nawandiika kiri kati kambabuuse teweewaniranga mu kuwandiika kuba mu Uganda tetulina bawandiisi wabula they are not there bali wampaayo omuwandiisi mu Uganda balinga 3-4 oba balira 10 tulina batesitesi tulina ba directors yes batesitesi ba directors nti bateekateeka omuzannyo tebaguwandiika emizannyo tuteekateeka miteeketeeke lwaki we are workshopping plays these days lwaki it's the best way to write a play Jamim nsobola okuwandiika ne input yo bw'ogimpa I mean it's better because you have art yourself nsobola okuwandiika Kingsley mu Nigeria bwajja nampa ku culture y'aba Nigeria nangamba oteekamu Igbo bakola bwe bati don't you think it is better yes tuleme kwenyumiriza mu mediocrity tuleme kwenyumiriza mu failure. How many have won with their scripts? Nobody. But we have won with workshopping plays with workshopping shows like the Honorables jetukole waffe you see you come in ngo atugenda kola kuzanya kuchino non creating the scenario nenze nga nkikuwadde isn't it better that way for now it is better because tetunagendayo kubeera tetunafuna ba professionals basobola tuyamba mu kintu ekyo tebaliiwo so tulina kweka mwana feka so yes and nobody should feel ashamed mbu teyawandiise olwange oli tajja ku muzannyo gwo n'akugamba mbu nze kati nawulira ali yagamba mbu nawandiika emboozi z'amalwa you know and nze nawandiikanga emboozi z'amalwa you know how dare you say that because this is creation lwaki twenyumiriza mu kintu credit must be given where it is due not purported credit totimba credit bagikuwenge kusaanidde nti bwe bajja ne bagamba mbu ogw'omuzannyo gugwo ugamba gwaffe thank you because we created it but gwe mutesitesi waagwo
era kyoba weeyita. You are the producer and director of that, but you are not the writer of it. Okay? All afterwards we write. Afterwards we write and we own it. Because we know zitwara as registering in a corporate. So we write afterwards and then you own it. But then when you are going to write and own it, you must consult your buddies. No bagamba guno ngenda guwandiika na ngenda gu owninga. Do you accept? Kuba bataddemu effort. Oba bwagaana then efuuka joint product. Nti twagiwandiise ne tuteeka signature Segawa ne Shami mu mayanja. Okitegeera ne tulemenga kubeera awo. Bibalabe bibatabudde nnyo mu abaana abato nze nawandiika kino. No honey, you have not written anything. Honey, mkwano toniya kye wawandiise. Because okuwandiika, where are you acclaimed? Ojjawa nti kuba ne byetuzanyirako ennaku zino ffe tubawa akugamba buganjagala nompa situation hagwe nogiwa live. Okitegeera, that's workshopping. Oba ogyagalira wa. Just credit the director who brought you together. Okay, ne musetting ekintu ekyo nakiproducinga ne mubeera awamu. And that's the way to go. Tusooke tuddeyo Shamim ne project eno gye tukola tuggumize ekyo. Tusooke tuyige nate okukolagana ffenna. Amaanyi ge tulina tuleme gasaasaanya tugaleete. Tugambe nti at least buli myezi 3 tulinawo omuzannyo. Leero John bw'abanga yakulembeddemu ogwa yes, omulala akulembere ogwa Easter, omulala akulembere ogwa mid July summer, omulala akulembere ogwa October, omulala akulembere ogwa December. Wano tulina ebivulu bye tugendamu. Simanya roast and rhyme, simanya blankets and wine, simanya ki. Why don't we make a theatre festival every 3 months? Naffe ne tugenda mu bisaawe ebyo gye bagenda ne tuteekayo ebyokunywa na biki ne tuzimba n'ekitenti kyaffe wali ekituuzamu abantu nti ku ssaawa emu omuzannyo gukola ki? Gutandika. Naye nga tusoose mu binu. Baana bookya ennyama wali baleese famire wabweru. Ssaawa emu nevuga papa akadeteretete ne tuyingira ne tukuba omuzannyo ku ssaawa emu 2 ku ssaawa 3 n'ekitundu ne tuvaamu ne tuddayo mu binu lyaffe paka ku 6 mu Waragi. That's how we are going to manage theatre. Bring theatre back to the people. Okay? So, teri yetongoledde mu theatre. Teri yawandiise. Teri director yetongodde. Tuli mu lutalo lwa kwenunula ffenna. Webalinnya. Ffenna tusobola okubanga ate tugyeyagaliramu. At the end of the day, mba nzimba brand yo. Oba ozimba eyange, mba nzimba eya Maria, mba nzimba eya Maulana, mba nzimba eya Stuart, mba nzimba eya Ivan, abaana bakyali abato nga bagenda maaso bakola ba followers. Ate ng'ekyo bakijje mu theatre basigala bakyajagala nga they are true servants of theatre. Abaana tuleme kubakkiriza kudduka kugenda. Basigale nga bagiweereza ejja kutuyamba. Shamim, amasomero ag'ebbeeyi ennaku zino gonna gakola theatre. Ekitegeeza future. Yes, ekitegeeza ffe tugaanye. Buli nnaku njaga kukubuuza okikola otya okuba kati wano twadde tutandika Golden Calabash. Rain yaŋŋambye n'aŋŋamba Uncle John simanya musomesa. Alina engeri gy'asooka n'atuyisaamu n'atunyonnyola nga tetunnakola. Ate tuli bavubuka bato abalina amalala batukutawaanya lwaki tujja leeti ekimu kye twagala tukikola nga ffe bwe tulowooza bwe twandikikoze oluusi gayinza okuba malala. Naye engeri gy'otucontaininga n'osigala nga n'ekyo kyatuyita nga ne luli otuyita ne tukomawo wano n'otuwa obudde bwo bwonna n'ogamba n'osooka n'otunnyonnyola ne tujja wano nga ne dialogues olumu tetuzifunye ng'olumu obituwadde ne mu group ne tuba nga tetubirina. Ife abamu kati ennaku zino abaagala okubanga ggwe obugumiikiriza tetubulina. Enkya kuddamu mpite Shamimu nga luli yantawaanya. Okikola otya okubanga okyasobola okutuula naffe n'otunnyonnyola ne tukutawaanya n'ovaako olumu naye n'odda engulu? That's a very good question. Ngenda giddamu bwe nti ekisookera ddala talent is rare. If talent is rare, then talent tugiwe ng'ekitiibwa. Nze kyensinga okugulumiza mu nsi
bakiyita talent. And I'm sorry, I don't apologize for those people who have no talent. I don't have time for them. Nti ekyo kyoyogedde oli mukyamu, ekyo kyoyogedde nkirina ku bantu bali talented. Because talent is what? Is rare. Atali talented sina budde bwe. Sisobola kubanga ali mu kifo kikyamu. Shamim, for you to act, you are blessed with the talent God gave you. Unfortunately, when you grow up, you do not know it, because acting is not, it's external. No, it is off you. It comes off you, and so you do not see it. We who are outside you, we are the ones who see it, and then we say Shamim is good, or the adi what, no the adi what. That's called talent. Gwe nokola ekintu kakati ekyo kiri very rare. Bw'obeera ng'oli director, Mukama Katonda n'agikuwa, sooka weebaze, nkwate mu ngalo, like you Muslims do, ogamba alhamdulillah mwebaze. Kakati eyo bw'omala ogikwata talent bw'ati, kati tandika ogina kyalinga. German Shepherd embwa ogimanyi. Etandika nto ng'ogitraininga okufuuka kiki erina okubeera. Ne talent erina kutandika nto kukifuula kiki erina okubeera. Unfortunately, mwe tugenda obbafuna nga mukuzeemu, nga muzze mu kibuga, nga tetumanyi background yammwe ya family, it contributes a lot. Okitegeera. Kakati gwe bw'ofuna nga talent eyo, kati sooka obeere taata oba maama. Because terabika. Nseenene zijja mu November. Bw'ofunako k'ofunye kateeke wali emabbali okatereke. Talent terabika. Bw'ofuna Shamim, sooka omuteeke wali ebbali. Kati tandika omulabamu ebizibu bye by'alina. Ali bw'ati, ali bw'ati, ali bw'ati, ali bw'ati. Bw'anaabeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, nze nsobola kumuyamba ntya oye okusobola okutegeera kino na kino na kino na kino. It is a process. Era tokoowanga. Ky'oba olaba nze ojja kunsanga nga n'abantu bange be ntambula nabo nga sibata mu bugubi bwe balina. Singa naboogerako. Bruno omulaba. Bruno ali very talented. Naye tamanyi kyali. Ky'oba olaba ali wali. Kati ng'oyo omuleka. N'asooka apaala n'ensi ng'enjuki ez'okumusana. N'omuleka. Naye gwe tokoowa munnyonnyola bulungi bwe bw'alina. Okumujjukiza. Okitegeera. Kati naawe bw'ofuna opportunity nga gye tufunye muzannyo guno, ng'omuyita, ng'omuwa ekifo ekyo ekyongera omujjukiza obulungi bwe. Nti Shamimu nkuyita ne nkuwa role eyongera okujjukiza obulungi bwo. Mu kyo mba nkunakyalinga ggwe nga tomanyi. Nti ebizibu byombimanyi. Naye siinaawo alternative. Naye bwe mbeera alternative oli atalina talent, oyo siina budde bwe mugoberawo. Therefore, mwe ba theatre practitioners muyina okuyiga how to identify talent. Ate talent ezo muzaagale, muzigumiikirize, kubanga theatre kweyimiridde. Ne bw'onookola otya Shamimu n'okola omuzannyo omulungi, nga talent ezo teziriimu, abantu bajja gudismissinga. Tegubadde mulungi, wadde ng'oguwandiise mulungi. Because at the end of the day, it's not the script, it's the execution. Omuntu nti namuwadde musawo, nti n'aleeta musawo. Nti namuwadde malaaya, n'aleeta obwamalaaya. Nakuwadde bwasenga, n'oleeta obwasenga. Nakuwadde kakazi kakyalo ka lubuto, n'oleeta ekyo. That's what we want, and at the end of the day kyekyo. Tebajja kumanya nti Rain ajja mu rehearsal eti. Rain atutawaanya bwati ne bwati. Bagenda kulaba kiri. Ate naawe nga director ng'omutestesi ng'omuwandiisi. That's where you get credit. So, abasambi omupiira obalaba, gwe tolaba nnyo omupiira. Abasinga okubeera abasambi abalungi, beebale nnyo kwagira ttiimu etegereka. Abasambi abasinga okubeera abalungi, be basinga okubeera ne indiscipline. Oli waddembe okwemanya ne talent yo.
Yes, oli wa ddembe because it is rare. Kya bugagga gwe ky'olina. Kakati ffe abakira ffe tulina okukuyamba ne tukucontrollinga. Yes. The late Mose Radio. What a great talent. Teyagiraba. Kye nkugambye ffe abali enve tulaba gumunda. My last moments ne radio. Ngamugamba what a talent. Why don't you come down? Oba step back. Just step back. Go olabe who you are. Twafunako argument naye twali ku munyonyi eyo. Afrigo yali eyimba. Doza bali ba featuring a chameleon. Najja. Session yonna ya Afrigo yagimalako ng'ali mu kutu kwange. Radio ngamba. Nze nina ennyimba ezisukka mu 100 ze nsobola okuwa abantu abo. Okitegeera. Biki ebyo bye bayimba n'oyimba oluyimba lumu emyaka 2. Nze nina ennyimba. Kati ngezaako omugamba yes naye totegeera environment mwe operating ira. Talent eteekeddwa nga bw'oyagala okumerusa ekibala ekirungi olina okisimba mu ttaka eddungi. Okitegedde. Kakati bw'atabeera ttaka ddungi nga ffe kuyambako kunakyalinga talent eyo ekibala tekivaamu bulungi. That's my point with you, with artists. Love those who are talented. Bannabbanja ba Doreen baba bansumbuwa. Bashamimu Mayanja bantawaanya. Helen Lukoma bantawaanya. Bruno antawaanya. Rainy antawaanya. Patrico antawaanya. Mariam antawaanya. Kachapiza antawaanya. Lwaki nnokolayo abo abantu abo? They are very good. They are talented. Baleke beemanye kati gwe nga director gw'olina okubayamba. Nze ekinyamba nga bwe bagambye nasooka kubeera musomesa. Era kye nakugukamu kati ne banjigiriza how to handle such people. Era abasomesa batugamba mu class menyamu. Waliwo ba slow learners, abawakati n'abalungi. Ojja kwesanga ng'abalungi be basinga okukola eddalu. Be bakuba bannaabwe rubber band, be bakola ki, you know, because kyogezaako okusomesa bakitegedde dda they are ahead of you. So gwokyabona ne bano. Kati nga ffe ba director twewalanga nnyo okubeera n'abagezaako abangi. Babagezaako balemesa bali abamanyi. Tibembeera mu rehearsal n'agezaako n'amala essaawa nnamba. Oba nga tushootinga scene obiraba. Omuntu line ozikwata n'amala abantu ne bakoowa ne tugenda tuli ekyemisana nga tetunnagimaliriza. Atawaanya abamanyi ne beetamu ekintu tobakkiriza kukuliraana. Ani anaabayamba? Tebateekeddwa kubeera bagenda awalala. You are not for mediocrity. Kyova olaba nze bajja ne baŋŋamba Uncle John njagala kukolako naawe mubuuza watandikirako mu kibiina ki. Veeyo gy'ovudde nga tonnajja ku the best. Gwe lwaki ojja ku the best nga tonnayita eyo? Naye ate tekigaana nze bwe mba ntambula eyo ewammwe ne sportinga talent ng'ekyali ne ŋŋamba oyo mumanyi oyo mumpe nga okyali. Yes. Olunaku njagala okusisinkana kuba nange mujja gumiikiriza byo kajja kuwanvuwamu. Oyina embeera y'okuba ng'otegeka omuzannyo kati nga betutegeka Golden Calabash n'osooka obwongo bwonna n'obuteeka ku stage. Obwongo bwonna n'obuteeka ku execution genda kubeera etya n'omuzannyo costume. Buli ssente zonna kumpi nenda ng'ozimalidde awo mu stage biki tonafa ku audience. Ate ffenno tusooka kulaba audience eri etya. Anti ekizibu kiri bwe kiti. Audience eyo giraba Shamimu. Egenda Gendewo, egenda ewa Abe, egenda ewa Mariam, egenda ewa Misaki, egenda eddamu. Kati eba etandise okufuna akapapula kwe kumakingira. Mu mirimu gino oteekeddwa okweyawula mu balala. Webale nnyo. Ti bw'oba olaba abana ababeera mu biduuka nga batunda engatto na biki. Omuntu era afuba nnyo okweyawula ku balala. Oba abeera ne customer care omulungi ng'ayogera bulungi, oba n'ateekayo omuwala omulungi, okitegeera okusikiriza bw'ekyo. Kati naawe olina okusooka n'omanya obunafu bwo buli luddawa. Nze mu kusooka okuyingira mu theatre obunafu bwange bwali mu kuwandiika nga sibimanyi.
kubanga nayingira mu biyingire banteeka I was dragged into it kudduka wa Damiani emubende nga saagala kudda wa muzeeyi kunziza mu faamu naye akambeere kuno ku kibuga naye ku kibuga mbeddewo nga nkola ki nenyingira ebyo tuyita ebyekiyaayi nze najjanga artist omusizi w'ebifaananyi that was my biggest point kati gye nasalawo nze gye mba nkulembeza nange nsobole okubeera relevant mu bannange kubanga olina Mariam muwandiisi Kato azanya bulungi nnyo nze sijja okuzanya ntandika bitanti Abbi abadde director wa Black Pearls Ashraf Semogerere muwandiisi Abbas Mulubya yasoma management nga manager w'ekibiina kati gwe John younger boy of 22 years ayetika stage na biki what do you have to offer so you create something unique kyosobola so nakijjamu nze because ndi artist ndi musizi wa ifanyi ningamba kantwale stagecraft as my biggest achievement kwemba ntandikira okulwangula entalo ziri endala zesimanyi so kati nva ku kyemmanyi nenyingirira ngende wandagire nanjigiriza nga be bawandiika omuzannyo nentuula kumpi ne mwami Mukiibi nanjigiriza engeri gye batendekamu okitegeera nembeera mu office ne mwami Ashraf Semogerere ebbanga lyonna nanjigiriza ebirala byesimanyi neŋŋendanga mu myaka gyange egyo 23 24 25 egintuusa ku 30 nga neetegekera gino emyaka nti bali nga bangobye bali nga twawukanye nzizaawo ki era bwe twatandika okweraba nga tunaatera okwawukana nga ŋŋamba abe Mariam bwe bagenda ne bakato ani agenda otuwandiikira emizannyo tutandike nga weebali naffe okuwandiika batuwandiike batuyambeko nga weebali ne tutandika emizannyo gyaffe nga tugiwandiika naye nga weebali nga batuteeramu ka input naye ng'era mu maanyi mu craft yonna Shamim oteekedda gwe okwidentifyinga amaanyi go gasinga kubeerawo ebirala ne bijja oluvannyuma you cannot beat Charles Mulekwa in writing the script y'omuzannyo nebyo byosobola omubiitinga ng'okuŋŋaanyiza cast ennungi because ate yayinza okuba talina rapo n'aba actors naye nga tegwe your best attribute is being kubeera na rapo ne ba good actors and you beat them with a good cast nze yange eyinza okuba nga eri stagecraft costuming and everything and that's what people know me about kati kyoteekeddwa okukulembeza ate nga tegenda kubeera ya tabu ng'esigenda to be simple but artistic ng'ejja mu kimuzannyo gwe twagala okukola ki okuteekawo n'ekyo nakyo olina okiyigiriza abantu katubayambe tubayigirize okukola stage tofa ku matiri bonna naye omuzannyo gukutume okukola stage omuzannyo guteekeddwa okukutuma omuzannyo teguteekeddwa kubeera wabweru wa stage ate bwe muba muzannya ng'oyamba ku bantu bo tebateekeddwa kuzannya nga bali wabweru wa stage olaba omuzannyo ogwo ogulaba ku DVD okiraba nti twazannya wabweru wa stage the stage is there and us are different nagezaako okukyusa stage look njiwe traditional feel abazanyi ne bagaana okitegeera ne basigala nga bakyatukomyawo wanyumya emboozi ekwatagana ne Uganda ey'akacyo kano bwe tunaaba tuzannya omuzannyo guno gwa myaka 1800 before the 19 agreement eya Uganda we take it back ekitegeera emboozi yonna gye tuba tunyumya eteekeddwa okuddayo emabega n'endabika eteekeddwa okuddayo emabega but mu modern setting because it is showbiz at the end of the day nti bw'ojja ku stage oteekeddwa okuba nga weetaddekoko ka make-up 1900 make-up teyaliyo mbahehe but because today is showbiz so you advance that okusuutinga embeera n'abaana bano abato ab'omulembe guno obola okukinyumirwa so it is you finding your craft kati gwe Shamim what is your craft mu theatre kiki gwe kye weenyumirizaamu kati ekyo ky'okwata n'ozimbirako yes naye ekirala never cost a play nga ogikostinga value y'omuzannyo ng'ogikostingira ku balabi
no. Shamim, osobola okuwandiika omuzannyo ne gulaba abantu basatu ne gufuuka omuzannyo ogusobola okukyusa ensi n'embeera for the rest of your life. Abantu basatu? Yes. Basatu addemu yadde 10. Nga wataddemu okuteekamu mu muzannyo si kwe kusi ye get collection. Okuteekamu mu muzannyo ye satisfaction yo gwe ng'omuwandiisi nti nze ndi musizi wa kifaananyi bwe nkijjako omukono am I satisfied? Bw'oba tokkuse. Because look, the play is going to stand a test of time. Omuzannyo gw'ozannya leero ne batagukkiriza wajja kuyitayo emyaka 5 bagukkirize, wajja kuyitayo emyaka 10. That is what we call intellectual property. Leero gye tukaayanira ne copyright ne tubabuuzamu abakaayana ne copyright kiki kye muyina ekyammwe? Nzimbye nkola ndi carpenter, waliwo kati crazy y'okulunda obumyu okitegeera, n'enzimba obuyumba bw'obumyu mu style yange eya John. Nze ne mbuleka awo. Omu najja akagula n'agenda n'akageraageranya ku bw'abalala n'ajja n'alaba nti eri n'atandika okundeetera abantu abakola ki abajja okugula, naye nga mmaze n'obuyumba obwo omwaka mulamba ogwo nafuna idea. In theatre you must be. Oyo yenna atagenda kugumiikiriza ali mu kifo kikyamu. Era bw'obeera ne actor nga tagenda kugumiikiriza muleke agende, kubanga omulimu gwe yeetaddeko tagumanyi. Kati ffe tulina emizannyo tuyinza okugamba tetwagifunamu naye tugirina, with time tugenda kugifunamu. Nyinza okuba nze sigifunyemu naye bakamulegeya ne bagifunamu. That's the beauty of writing. So never stop creating because you fear abantu tebajja kujja mu audience kufuna sente. Amina. Ako John oli mukambwe. Nnyo. Ba artist bakutya. Talent zikutya. Abantu bangi bandyagadde okutuukirira. Baana bangi nnyo abaagala okuba ab'amaanyi wano. Buli omu ayagala addukeko ku beyond borders agambe kangende future yange gitandikira awo. Naye oli mukambwe. Abaana bagamba eyo tugobye weererula. Mu ddakiika 2 omuntu oba wamugobye dda. Mu ddakiika abaana omuntu ayinza n'okuba nga yandyagadde okugamba nti kankyuseemuuko wano. Naye bagamba okambuwala nnyo n'otabawa chance egamba nti kyusaamu wano. Director alina kuba bw'atyo nga mukambwe ekisusse. Lwaki nasalawo okubeera omukambwe ye unseriousness abantu gye bawa omulimu gwaffe. Nti kyekiguleetedde okuba nti gwa kiboggwe era kyekiguleetedde okuba nti tuli wano tulwanagana nagwo. Tisenga ffenna twaguwa ekitiibwa ebyo byonna tebyandyetaagisizza lwa nsonga emyemu bweti. Teri organization yonna Shamim etalina mateeka gagifuga. Kyekisookera ddala bakiyita discipline. Mu discipline mulimu discipline nkula y'abantu nakuwa kitiibwa mulimu. Ne bagamba nti tukuŋŋaana ku ssaawa bwe ziti. Gwe n'oyo tasalawo butakuŋŋaana ku ssaawa ezo. Ne tugamba mbu tulina communication ku ssimu. Tuweereza script. Gwe n'odda ku bibyo n'otagisoma. Okitegeera. Tuzze tukuŋŋaanye tulina essaawa 4 ez'okukola mu ssaawa 24. Gwe essaawa zaffe ezo mw'osalawo okuleeta ebiboozi byo n'emikwano. Kwegamba ne tuba nga ffe abatalina ng'ekintu kyaffe ekitalina makulu. So obukambwe obwange nabutwalanga a means of protecting the value of my products.
For example, when we come to filmmaking, batuwa sente entono nnyo okusobola okubeezaawo projekiti zonna eza film. Bwe tutazirwaninga nga magye, bano abantu abajja mu theatre bo balowooza oba kukola film balowooza nti ze by the way. Kyamimu abantu kasita banaalekerawo okulowooza nti theatre is a by the way tujja kuwangula. Oli najja nakubira essimu n'agamba Uncle John, waliwo gye bampise mu firimu, bampise mu firimu kati rehearsal zo sijja kusobola kujja. Kati yembwa ngikole ki? Addidde ekikyo akisudde mu kasasiro. It is rubbish now. Somebody najja kutuzannya kaleera n'agamba Uncle John papya sini zange nina show ku NBS ku ssaawa 10. So ekitegeeza mu bulamu bwe nti show ya NBS ge makulu, ekikyo kasasiro. Lwaki abataganirawo? Webale nnyo. Bw'obanga ekyange ogenda kifuula kasasiro, don't. Because for me si kasasiro. Nti my show tugeze the honorables, I value it nga Kini Kalisa bw'avaluinga NBS ye. Unfortunately tukozesa abakozi babiri. Kati kuggwe salawo wadde oyagala okubeera. Exactly. Kyova olaba nze bw'ogamba nti nina scene ngenda zimala ku ssaawa 12. N'oŋŋamba nina show ku ssaawa 10. Kubukedde nze Bruno Serunkuuma. Ng'aŋŋamba genda. Mali. Sijja beeguya kubanga ekyange takiwadde ekitiibwa. Anti omuyisa alina waakola. Bw'amba muyisa alina waakola ŋŋambe nina wenkola. Ku ssaawa zino sijja kusobola. Yes. Nze ŋŋamba ku ssaawa zino sijja kusobola. Okitegeera? Mu weekend toŋŋambangako mbu ogenda kukola eruweero mu bivvulu. Nanti kati olaba era Bukambwe bwe butuleetera olumu n'okugamba nti sijja kusoba kubaawo Uncle John. N'ogamba musajja muddemu nti anti ku 23 siriiwo. N'ogamba kansirika. Naye nga kati mu kusooka lwaki teyakigaana? Anti atya. Ate atya ki? Awulira mulinga agamba mbu sijja sobola. No, that's wrong. Service yo Kyamimu bw'oba gw'ogigaba. Gw'osalawo nti naakola kino kiri sijja kikola. Tuli mulembe omupya omuntu okweyogerera. Ojjukira ebiseera byagamba nti oyo tasasula, oyo takola ki, oyo takola ki. Kakati twagala buli muntu omulimu gwe gumwogerere. Okitegeera? Nti gwe wange bw'obanga tosobola kukolayo ng'olina omulimu ku Bukedde, waliwo amulala atalina mulimu ayagala okukola ewange. Gwe genda okole ku Bukedde, nze onankolere wano kubanga yali available. Okitegedde? Tetusobola kuddira mirimu gyaffe kugireregetinga giteeka ku peji ya 2. Tokkirizanga Kyamimu muzannyo okukugamba nti kasooka akole ekiralya. Ekikyo kibeere kyako. Agende. Okimanyi ogoba abantu mu gundi wakati musini wakati ne muzannyo so kikola. Alina talent zimugoba oyo mugezaako atalina mugoba because mba ndaba nti olugendo lwe tugenda okumala luwanvu ng'ate tulina biseera bitono nnyo. Kati nga nkugamba mukwano mpozi obanja sente mmeka? Bwe ziba nnyingi nga tunaazikuweereza, bwe ziba entono nga tuzina nga maisha oyo munzigiremu. Naye webale nnyo byotukoledde. Onoovaako oba oba teweetegese. Anti waliwo abamu b'oyagala nga akikoledde mu public oyagala abalala bayige bamanye ate gwe sijja kuddamu. Ango ekyokulabira kwa olusingi gye twali tukola nga tukooye. Nga mulimu omuzannyi agezaako okudirectinga banne. Ngamba bito directinga kebaleke. Bw'oba nga bakoze baliwo ekikyamu baleke tujja bapikinga on. I give you a chance. But if you abuse it, I abuse it myself. Oluusi ndi mukambwe nnyo, oluusi siri. Ate n'ekyokubeera omukambwe nakyo mukyebalize Mukama kubanga nze nzekka asobola obbabuulirako ekituufu. Kati abalala baba babalimba.
naddala ku bintu ebikwatagana ne performance kyami mwetaaga ne bakubulira ekituufu nti gwe ozannya bubi nti ono azannya bulungi kakati ebyo mwe mutoolako anti komedi yaboonoona ye senga bigwira ddala bikomedi ne mutafuna gye mudda era bigenda kugwa kati nawedde bamuhanji bakaayana misolo nze kagubatwale okwesootinga muki neki bagende bagisaba National Theatre bagisaba nze zenakola flat rate wamma mbadde ngamba muzannyira wano kungulu kubanga mutunda bigambo comedy you are selling words wordsmith bye mujjamu ka drama ne wano bwe tujja okuzannya we are using the body gwonna gukole okitegeera kakati njagala ekigenda ngeza nnyo okugeraageranya ku Leila ka Chapizo ne Mariam abalaba bonna begenda oba studying engeri gye bazannyamu Leila bw'asalawo omubiri guno gwonna okugukozesa gubeera part of the drama ne gwe bw'osalawo okukozesa omulimu guno oba waste training because you have not let your body go along with you with your speech. Rain gye wetwali tukola rehearsal okumutambuza stage eddawali yangambye nagenze eka nga nfa ne mugamba omanyi kati ebiseera bino ebizigayo 2 weeks genda mu gym temuli that's theatre that's the drama I want that's where my actors all of them I want them to be mbu tetufunye academies za kusomesa baana kuzannya so it must be the stage kyovola butubeera eri nga tuzannya film bagamba ntinno I love working with people who have been on stage because omulaba ne bwabanga azannya for film nga the body wants to move if the body wants to move nga you are seated okitegeera that's acting than bali abatula bwati they are good speakers you can watch my Nante is a very good speech but acting down no Nabanja acting one speech very good but down no I want you to bring you on stage so that you have your body work and function for you to become a good actor kakati mwe comedy ono bwazze ne mutunda ebigambo ne bibawa sente ne muloboza that is acting kati nze njagala bigwire ddala bi comedy because bitutidde abazanyi nga mmwe nga Obed si comedian at all yes kakati you are emisolo barayini baffe baje bajja akasente ba Stewart Ivan n'abalala abamadraji mu comedy store bajigadde lwa misolo basasula emisolo gya gavumenti basasula emisolo gya gavumenti anti kati agamba musirise nga ba artist nga kusirika kuki okuyambako baleme kubanga nze jange gyensasula anyanyamba abagenda kuba yabaddewo kati ngo comedy oyo bwekisirusiru yeko agende comedy owaddala yasigalemu awo ddala yaliwa owekisirusiru omulaba yoyo gwe bakola ogambye ogenda kuzanya comedy it's a comedy show alright ale n'ogamba nti wini Nwaji omusasudde $5,000,000 sorry to use Nwaji nkwano gwange tajja kunyigira 5 million Rain n'omwe $5,000 and it's a comedy show anti balibe baba bagenda otambuza kino okutambuza ki comedy batya bayino audience abayimbi babayambako kakati aba muziki babe bwaba Diamond Platinum yaleeta audience musasula omusolo gwa government ate audience ze anti baati bamwagala baati bamwagala ku sente z'osolozezza singa baliwo wakanga otudde ne bakonkona nti gwe bw'osolooza abantu 1,000 ku 1,000 tuweeku Mwanji wagambira nti baggalawo ate ba comedian banaddawa alimba Platinum bw'abanga ogambye yaleeta abantu bwe baba bazze era be babeera mu mitwe minene toolako sente za gavumenti ozibawe kati okkiriza baggalewo barayini bo banaali awo barayini bagende bakole comedy shows ezaabwe bave mu comedy mu kivvulu kiri kivvulu actually it's a comedy kati olaba bano abakoze ekipya bwe bakiyise bakiyisani thank you kati bo bagambye stress clinic tebagambye nti comedy store wa comedy show nti stress ne bagamba n'owa poetry ajja n'owa amazina ajja
And ogamba nti comedy, if it is comedy, let it be comedy. You get? Sasula sente za gavumenti. Comedy waffe bwe twali tumukola yali wabweru. Wabweru kandolindoli mu kibaala. By then mu kibaala nga siriwo muzeeyi yali mulwadde nga Nairobi eyo. Ngenda okudda mu comedy ng'ekiri wabweru tembere. Tosobola kuddira comedy omutadde mu bbaala eri banywa mwenge eri bakola biki. Then when are they going to listen to our pieces on stage? Nengamba munda mu theater. That's where comedy belongs. Abaagala okulaba comedy bayingire munda baseke ebyabwe. Abaagala ebbaala kawunti esigale wabweru badde mu bbaala. Period. Comedy alidende mu theater. Nze naggalawo lwaki nze siri comedian. Abaali bakola comedy they became indiscipline. Nkuyita tukole rehearsal ku ssaawa 4 tojja mboyina walaba okola. Nga nze ntuula mugasi yoyo. I quit. Comedy kye kintu ekizannyibwa abantu abasirusiru abatategeera. Comedy kye kintu ekizannyibwa abantu abasirusiru abatategeera. Because omulimu gwabwe gwa kisirusiru. Kati nagwo gwena ne gubayingira mu bwongo ne bafuuka bo. And they become comedians. Yes. Because it is a job. No sanga Maria chiwa no batabani bange ebiseera ebitali bya comedy and they are doing comedy. That's stupidity. Then tukwawule kutya kugwe mubiru ni comedian. That's a trade, you will do it in the night. But you cannot do comedy everywhere. Kyovudora bangana abantu bajja balaba. Because you can do comedy everywhere. Kati kyovora bogamba nti kekiri nti bafuuka abasisiru biveewo. Bantu geze tusigaze ku bagezi. Omuntu akola comedy, olaba ono omulenzi akola comedy makanika bamuyitaani. Ankomo. Professionalism. You must go professionalism. Mu buli kintu kyonna. Okay? And working every day as a comedian is wrong. Let me tell you why. Let me tell you why. Because supply and demand. Omanyi ekyo nti mu art tukola economics. The laws of supply and demand zikola kyekimu. Naawe Shamim ennaku zino otandise okubeera everywhere. You need to stop. Yes. Great. You need to create demand. Tujje ne theater, I mean in a comedy, into performing every other day. Nayita ba Rain, I mean nayita ba Madirat ne Chiko. I don't know how many times I've sat with them, telling them that we need to sit and create something outside stage performance. Kyebateekamu ssente bakizimbe kati tekijja okubawa ssente emyaka 5 nga bakooye emitubya nga tebikyanyuma. Yet they are a comedy outfit which is established on television and elsewhere. It is not. Balina kamera ngeeyo. Mu bbanga lyonna gye bakoze enseko buseko. Have they sacrificed 15 million and bought a camera? Is that professionalism? Gwe omanyi w'amawulire kyakukwasizza kifaananyi kyakute kizitowa kyenkanawa ogenda kukitunda ki odiyo ali clean kwenkanawa. We must go there. Okay, where is their channel on social media? How is it working? You know, we must go there than thinking that we are going to go to Alex Mohanji every other night okuperforminga. Tugende mukabala agejindi, tugenda akejindi. And unfortunately, abana ba TikTok babalumbye. Tebakyalina content. Because content gogenda omukola, omwana wa TikTok yamukoze dda, yamutambuza dda. Gwe n'ofuuka nga tokyali okopie. It's good for the TikTokers to come bajjemu aba comedians obusirusiru. Badde ku drawing board. Badde tukole ebintu ebimu amagezi. Remember the performing aminudi emeka mu week oba kale mu mwezi. Ne bwata performinga. Ne bwakola grand show yemu. Buli mwezi, yes. Ne bwakola emu gogenda bijjawa. The package. Okitegeera nti kati Madirat and Chiko Segawa bafuna venue. Okitegeera ne bakola shege.
buli mwezi okimanyi nti bafunamu ssente okusinga gabo bakyeteekedde n'ogamba njagala abantu bange 3-4 5,000 buli mwezi gagugwako ne tukola packaging nga yeeyo. That's the way to go. Ne gwe bw'onoobeera nga weegabanya buli kaseera you are not going to win. We are not going to win in theatre nga tukola ekyo. Okitegeera? Why? Because embeera gye tulimu ya simu. It is the phone. The phone etutte buli kintu kyonna. Naye waliwo byetasobola kutwala. Essimu tesobola kutwala theatre piece ya ssaawa 3 ng'ogikoze abantu ne bamera olutiko. Kye bayita experience gye tulina okugenda. Tutumanye nti we are working on experiences. So gwe comedy store ne weegenda tokiinaako buzi? Nagirabula dda kubanga abo abaana balowooza nti Uganda yabaddewo jjo. Ebyo byonna bye byakola twabikolanga mu kandolindoli. Exactly. Bo bamuhanji bo baali bazannya comedy wa luzungu. Okitegeera n'agwa. Ne bajja ewaffe. Ne batwala ba Madirat, ne batwala ba Kapale, ba Mariachi bonna. Eyabwe bajjajja Bruce eyabwe neefuuka ya Luganda. What we are doing exactly, bo kye bagenda ne bakola. Twaleetanga omuyimbi babebe kulu baani, ffe twaleetanga omuyimbi ogwo ng'omwezi nga guggwako. Omuyimbi ogwo ne tuleeta because twagala okukiboostinga. It is exactly. Abantu bongeremu amaanyi. Kati bo bwe baakijja ewaffe ne bakitwala nga tebakisomye buzibu bukirimu. Ne bagenda ne bayingiza. N'oyinza otya okuleeta abayimbi 3 ku night emu eya comedy? It does not work. Yes, oleese Nywagi, n'oleeta Bebe Cool, n'oteeka ku Simanyani for a comedy. It cannot. It will never. Okujjako nga biri bye babadde bamugamba mbu alina ssente waazijja n'aziteekamu. Nti kakati ssente takyalina waazijja waaziteekamu gy'ensonga lwaki bakaaba nti omusolo. Because business wise practically it does not work. We have been in showbiz. Yali akolera wagendawo abantu bameka ekiro kimu? Bala 1,000. 1,000 osabye ssente mmeka? 2 ze miliyoni 2. Kati pangisa langa. Come on. Babutubuulire ssente gye baali bazijja, kiki ekyagaanye ne bafuna obuzibu obwo. Kubanga ffe twabagambanga business tekoleeyo. Ako John, tulina wanene abaana abazannya movies n'abazannya stage. Bakola mu lulimi Olungereza ebintu bino. Era abakola mu Luganda babalabira ddala nga balina kati kirasi bazaawula. Baagudde ab'Oluzungu. Ab'Oluzungu balina bwe beeyita. Beeyite. Ab'Oluganda balina bwe beeyita. Eby'Oluganda babiyita nti biri loko. Era bagamba mu local theatre. Naye ab'Oluzungu bano lwaki abantu bwe bayita abantu okujja okukola ebintu byabwe? Mpaayo omu akusinga erinnya. Mu b'Oluzungu? Mpaayo weetutumu. Bade sinamufuna. Webale nnyo toyita kulumya ng'omutwe toddamu nabyogerako. Baveeko. Njagala okyogereko lwa nsonga. Baana bangi abajja baleeta script za Luzungu. Bateeka ssente nnyingi nnyo mu shooting na biki ne batuula awo ne bafaafaagana n'Oluzungu. Naye nga mu kasiti gy'alina mulimu Abanyankole, mulimu Abanyarwanda, mulimu Abatooro, mulimu abaki. Waliyo omwana omuto era nga naye ali mu kuwandika script ye ya Lungereza. Ne ssente weeziri azirina. Omanyi bwe tuba tukola batugamba nnyo Hollywood, Netflix, International bye batugamba ffenna. Era ne ba Juliana bye batandika nga bagamba ne bayimba Oluzungu ne balumalayo ne lubapiika ne baluvaamu ne badda mu Luganda. Kati Juliana n'ayimba akayimba k'Oluzungu akeevuma. Teri akawulira. Webale nnyo. Abo baleke tebakulumya mutwe because filmmaking, drama and everything is communication. Before you do anything, are you going to communicate? Byogenda okwogera bagenda kubitegeera. Abasinga okutusasula kati ssente abaleese ssente mu industry n'ogamba nti ssente akuteeka ssente be ba DSTV, Power Magic, Prime and so on. Baasooka ne baleeta akajanja n'ebisanyu byabwe ebyo. Luzungu ne tulufuuwa baaba.
owandiika script ne tumala olunaku lulamba nga tushootinga scene ya dakiika 5 oluzungu luganye lumeketa be baba ketunoonya bannabbanja ab'oluzungu ne tubawa paati ne bazitwala bwe bano but ne bigaana okupiikinga ku TV bakama baffe ne baleeta secular ne bagaba bannange ekyo zonna ze mukola 60% local language. That's where we are now. That's the change of popularity za shows eziri ku TV. Ze basooka okuleeta nga zaaki nga za luzungu kati popularity yaaki ezireese okubeera popular Luganda. Wenyumirize mu kukola Oluganda. Wenyumirize mu kusooka okwe-establishinga yourself ng'okozesa olulimi olwanguwa abantu bakutegeere. Okitegeera? Yes, wano batukoze bubi nti national language bakyagiremeseza beesibye ku luzungu beesibye ku luswahili. National language Luganda. National language of entertainment gamba abaana bo nti Luganda. Teri muyimbi ayimba lulimi lulala n'afuna. Abayimbi bonna abeeyo abayimba Kinyankole n'abayimbi bamanya kuteekamu bya Luganda ne bafuuka popular wano. Bwe bagaana obbiteekamu ne bayimba eby'Ekinyankole kyabwe basigalayo mbalala. Basigalayo ebusoga. Baba weebale kuwasa maama oyo omulenzi yayimba simuwuliranga nakajja sigalayo n'olusoga lwe ajja kumala kuba no bamutujju bagravity baganda weebale nnyo. Oluganda ye national language ya entertainment. Ekyomukisa omulungi lutegeerekekwa buli wamu. TV gye basinga okulaba mu Uganda kiriza obagaana bukedde eri muki mu Luganda. Weebale nnyo. Tweyanziza nnyo tweyanziga ennaku z'omwezi nga 23, 24, 25 na 26 tuli ku National Theatre olunaku olwa 23 okuyingira red carpet experience. Mitwalo 10 bambaleko. Bambaleko kubanga ate Christmas. Red carpet gali mu jini omukazi. Edda theatre tugibe ekitiibwa. And it is a Saturday. Bambale munyumye bulungi nnyo ekitiibwa omuzannyo ogwo kubanga gugenda kuba mulungi. Mitwalo 10 ku Lwokusatu. Tetwagala bawa particulars za kwambala kyoyagala kyoyambala feel free. Kasita obanga owulira nti kasita owulira nti onyumye. 23 mitwalo 10. Lwaki? Tulinamu abagenyi ab'enjawulo. Tulinamu abagenyi ab'enjawulo ate n'ekirala tulinamu ne family zaffe. Kwegamba tiketi y'olwo ejja kubeera nzibu okufuna. Kyovudde olaba bw'oba oyagala okuliraana okubeera ne family zaffe okubeera n'abagenyi abakulu bensuubira okuyita Mulangira Wasajja nsuubira omuyita Kano Dr. Besigye nsuubira omuyita Robert Kyagulanyi nsuubira omuyita Speaker wa Uganda Deputy mukwano gwange Tayeebwa nsuubira omuyita ninamu amagye benjagala okuyita kwegamba abakulembeze b'eddiini Pastor Bugingo nina omuyita waliwo Vicar General gwe nayise kwegamba njagala buli ali mu society abeere represented mu muzannyo guno kubanga Shamimu kyetwagala okugamba mbwe ekita ky'ositudde eyo gy'oli omalako nakyo oba wengaŋŋamya ku kyo ojja kikuba wansi kyatike kirekera ekiwummuze batasobola basitibetikke mu kereziya mu bizinensi mu byobufuzi muffe mu gundi kati fe abeewaŋŋananya ku federation ekita kya federation kye tusitula tusobola okisitula oba kitunaatenderera tukikube wansi byebimu ku byo byetwagala okunnyonnyola abantu. Therefore oyina okujja n'obeera part of the history y'omuzannyo guno kubanga n'ekirala kye tulina okwogera njagala Shamimu nga tukozesa emizannyo emikadde kubanga ebyo ebifo byonna bye tulina mu muzannyo byazannyibwako ba theatre greats. Njagala tulage ba theatre greats mbu it's time kati tukaweeyo tukakwasa omuntu omulala ozannye
naye atwalemu naye atwalemu kubanga ate mmwe muyina generation eyammwe eyaffe ekooyekooyemu bazadde balina ebiruubirirwa birala ebigendererwa kati yensonga lwaki ebiseera batono gye tuli okujja kubanga era naffe tetukyafuluma nnyo nze nnyinza okumala omwezi nga sivuddemu wano naye lulinze nasooka nga wabweru okiraba kati egyo emyaka gyaffe tugenze nagyo kati mwe muyina egyammwe egikyali vibrant kati katulageyo mmwe Shamimu ensi ebalabe ate ng'ensi ebalabira ku mizannyo emirungi egyakolebwa obulungi baleme gamba nti senga bamuwadde gule yandigizeewo kati katuweera ddala classical okuba classical eyo nze National Theatre officially nkwata akati nga bakwase okitegeera ffe ne bwe tubanga tukooye mwe muleme kukola ki neyanzisa 24, 25, 26 wagiwaddeyo nga family show ezo 24, 25, 26 ze family zaffe zaba theatre kubanga ajjukira Sunday ajjukira Monday ye Christmas ne Boxing Day era napandikidde ba theatre followers bonna mu Uganda ebbaluwa nga mbajjukiza nga mbagamba nti nno theatre Christmas yagiyambanga nnyo kubanga family, Christmas it's a family day ne theatre ya family era nga nsaba bonna gye bali abalabi mujjere twejjukanye theatre oyo nga bwe yabeeranga tubasuubiza nti tugenda bawa theatre omulungi so oli yabagoba mu theatre ebigambo gamba ebiwemula ebitalimu makulu kwegamba okubazaayo ku mulamwa gwa theatre oyo gwe twagala abunene mu masomero theatre gwe twagala nti obutabo bwe tuzannye kati nga kano Golden Calabash tukawandiikemu ekitabo kagende ku silabasi y'abaana bakasomeko baleme kusoma biwoleso yinka byani ebyo ebiyitiridde kati juzi nali ku ssomero lya Taiba ne muwala wange Nagawa gy'asomera nga bazannya omuzannyo gwa West Africa ne mbagamba headmaster tetulina emizannyo wano abaana muba introducingeko ku omunaala ogwa Ssenkubuge abaana ba Taiba bazannye omunaala in Luganda no si mu Luzungu totuwaddeyo show y'abaana nga misanaawo nandyagadde nnyo abaana okujja naye National Theatre eyo byebizibu byeyina bakugamba nti show z'emisana tezikyabeerawo kati really gyenteekateeka yaabwe okitegeera naye nga really show y'abaana yandibaddemu yes kyoba olaba nti kiri kyenkugambye tulina okutuula Shamimu ne tutandika okulowooza ku festival ya theatre every holiday naye nga tugikolamu ekyo ekifaananyi kyenkugambye kya partying outside because people baagala nnyo ne tuteekamu tenti yaffe ne tugifoominga mu theatre indoor na buli kintu kyonna backstage and everything ngeno bamaliriza kino nga balaba kiri we shall win yes naye abaana tekibagaana kujja abaana bajje ekiro temulimu kintu kyonna kyesittaza ng'olina omwana wo omanya komedi baagobera ddala abantu ojja n'omwana wo n'akutandikako awo n'ayogera byonna ebyama byo byonna omwana byadde tamanyi sisobola genda mu show zaabwe nzi togendayo sinkoleyo ki mituwa ki komedi Maria ki John Segawa nze namuleeta naye saamutuma saamutuma eyo era bwe yatandika okuwemula ewange ne mugoba ewange because ffe Bat Valley tulina abasajja abakulu abajjanga okunyumirwa because ffe comedy waffe twamujjanga mu mizannyo so oli owa street comedy yes drama skits yes era bwe yagenda ebyo I can't watch balinganga kati abakkirira simanyi babakomawo oko ne bagamba papa kigaana muko nga jjajja Bruce he was a good talent naye kati ndaba nga tikiwamu groominga mu ngensi kuba nze namumanyira mu kandolindoli kyensuubira n'abalala bangi mu talent eyo gye yayina yali ey'enjawulo ennyo kati genda baba TikTok gye batandise okubanga bakola mu duplicate eyaabwe obafunako n'olaba n'ogamba ono talent yange kamukubire mugambe nti nedda ssebo ogwa si bwentu bwe nakuzimba unfortunately kandolindoli n'abaana bange abo twayawukana mu mbeera etaali nnungi nti twali tukola kandolindoli twafunamu obuzibu
twafunamu obuzibu because zaalinga groups bbiri. Mwalimu abafu abazanya kits ne bano abajja okukola zi stand up. Kakati bali abajja okukola zi stand up ne bafuuka popular. Ne bagamba bano abajja okukola zi kits ne baŋŋamba mbu ffe tubavuddemu nfa nnyo ku bali. Nti era ne bali mpa ssente bano mbawaze ate yes. Kati ne ŋŋamba tegeeza nakolamu ensobi. Ne mbabuuza ne mbayita mu meeting ne mbabuuza kati bano temubeetaaga. Ne bagamba tubate tujja kukola omanyi nze sikayanya. Kati bamaliya kiba madirati nga mbagamba bannange mbatadde ensonga eri bweti ne bweti ne bweti. Ne mbayita bakulu abo ne tugenda mu workshop nabapangisa twalina ku Rider Hotel eseeta. Bonna abamu baagaana okujja abamu bajja. Ne tukola workshop ne mbannyonnyola waje tuvudde n'akandolindooli waje njagala tugende. Ne bamaliya kiba bye mbadde mugamba mbawummuzza. Kati tugenda concentratinga ku sketch comedy. Ne mbawa nti Monday eno it will be Patrick special. I mean Tuesday eno. Another Tuesday to be Abe special. Another one will be sketch special. Endala nenjiwa variety. Ne mbawa kati mugende buli omu yeekoleko mu omulimu ajje mukomewo tukole. Ne mbawa assignment. Ne wayita wiiki emu tewali anziira. Wiiki eyokusatu tewali anziira. Andolindoli nenkajjawo. Mu wiiki esooka si mwe bakolera ekibiina waliwo ekibiina ekyakolebwa. Nzija nenkajjawo. Kati bwe nakajjaawo ne bagamba kati tetugenda kukola. Naye bwe banaatuwanga ssente nga tugenda okukola. Kati nga batuwa ssente bwe twali popular nnyo ku Bukedde. Bajjaawo nga bajja nga batuwa ssente nga batwala e Masaka. Kati ndowooza sho neesala ne batatuwa ssente. Kati mu kudda ne bagamba Saabawadde ki? Saabawadde ssente ate nze nga navuze ne ŋŋendayo mangu nze nsula mu woteeri ndya simanya bifaanana bitya yes enywa nnyo omwenge ne byakoze bitya. Bwe nadda wano nga mbayita tuteese ne bagaana. Ngenda okuddamu nga bakoze outfit male bakacapiza abo basembuusi ne bagenda. Ne mbagamba well and good bagende bakole as long as tebakwata ku Kandolindoli as a name because a Kandolindoli is my trade name. Erinnya lyange nze nalyekolera ne padde bitama the late ekitegeera. So nembata era Kandolindoli nenkola ki nembata abakolayo. Omanyi mu industry yaffe olinda ekintu okiwa obudde nti bw'ogezaako okukuba essimu nga wagezaako okuyamba aba Bruce nga bw'ogambye obanga ayagala ate okutogera ki bali ali n'ekirala kye bagamba nti ffe tuli bakulu tulemesa abato. Kati ne ŋŋamba emyaka gino kakati abantu abo obalaba kati nga jjajja Bruce nedda kati ng'oyo okumunakyalinga mba mwetaaga era nawe njagala nkusabe bakumpeyo emyaka emirala 5 nti omuntu lwaki mbasaba emyaka 5 mu myaka 5 egyo muba muvuddemu okubuusabuusa. That's the right word. Muba muvuddemu okubuusabuusa nti is he for real? Mbu kyayagala okunkola mwakitegeeza. Kati Shamimu kyenjagala okukukolamu nina kutuula gwe nentuula ne famire yo nentuula n'abantu nembawa proposal eya Shamimu nga bw'erina okubeera. Before Shamimu bamwonoona because bajja kumwonoona oba bajja boonoona n'ekigambo ekiyitibwa ssente. I've seen so many shows on television where my actors have been invited to go and act. But unfortunately they have not been prepared. And you become a disaster. Bwe tusamba omupiira n'ogula omusambi omulungi ng'ase n'egula Kai Havas $1,600,000. They expect there and then to perform. Bw'ajja n'abeera ow'ekibogwe naki
batandika okumujjamu obwesige. The same applies to a good actor who is exposed to some bad script and exposed to a bad director. Okitegeera ogenda okwesanga nga you start doubting. Can you imagine? Sometimes I doubt Abe Mukiibi Musanyu. Nengamba, oh no. Mr. Director, sir, that's not the Abe Mukiibi I know. Ku TV yange. Because nze TV yange buuza abaana benkula nabo TV yange njiraba njogereramu. Atayagala jogereramu agende. Because that's my role. Nengamba Abe ekyo no, the director should have been there to help you. Where is he? Kati gw'omulabi, I mean gw'omuzannyi Shamim, gaana gye bakutwala nga tebannakuyisa mu ebyo mitendera. Ogambe me, I will not be exposed to that. Because me, I'm worth this. Nzitowa kino. Kakati enva ngamba nze mbaagala ye emyaka. Oggumire ewange nti bw'onoovaayo ojja kutwala olugezigezi lwange. Bwe baba kkubira bagala sooka ompeereza script eyo ngisomemu. Script eyo role gy'ompadde evaawa eragawo era ekwanagana etya. Bw'obimala buuza ne director. Bakuwe ne real show director, real ya director yali atendeseewa. Then how you sit naye mukakati nja kwogera naawe olw'amaanyi ne brand gy'olina nga Shamimu so sikutwala butwazi bandi wagano. Yes. Okay. Nayagala mu characters zonna z'osinza okuleeta wano. Character ya Bruce eri unique. Simanyi oba wajija. Eri unique ye yagireeta. Ye yabireeta nga abikola nga mulaba. Because namwagala nnyo nga I've never seen a professional guy like Bruce. N'engeri gy'akwatamu ebintu bye. Nti nze mbeera wano ne nfuna ka audio ne nkamweza ne mugamba ogenda kukola audio ye n'akawungeezi kandolindoli. Nadda. Ng'abimanyi. Here. Ye muntu asinga eky'omukisa omulungi lwakuba temwagala tukyogere era namubuuza baliko mu seminaariyo n'angamba yayitirako mu seminaari. Okitegeera ali organized. Unfortunately tanafuna guidance. Unfortunately mulina okudda ewaka ne tukola kubanga bwe mutadda muli misguided. Lwaki muli misguided? Abantu ababalimba bangi abatayagala babuulira mazima. Social media is a total lie because anybody can prosper ku social media. Gojja n'oraga bulazi makudde n'ofuuka okitegeera. But where is the talent and how do we nurture? We must nurture talent. Okay, Uncle John nga tumaliriza akagambo kamu eri ba TikTokers abategeka ebivulu naye bategeka mulundi tetuddanga mu balabako mulundi gwakubiri. Bamanyi nti eyo talent era basinga babayita ba theatre abamu babayita ba comedians. Mu kulabawo okwo bagenda kuwangala bbanga ki mu kukola performances ezo. Olaba nga balina talent oba kibagwako bugwi. Shamim, nze kyendowooza tusasule ba producers abandi badde banga directors abategeka shows bwe zityo. Ate naawe wandibadde onoogwo omulimu ogutandika ogweyingizaamu okuteekateeka shows bwe zityo. Lwakuba abantu tebaagala kusasula ssente but totya money is going to come our way. Kati abaana abo balina emirimu gyabwe emirungi gye bakola ku TikTok. Yes. Basigale nga bakola ki? Bakola ku TikTok. Naye bwe baagala okujja okuteekayo show batunoonye fe abategeseeko show tubakolemu omulimu. Yes, nti bwajja TikToker because nze sibamanyi n'asooka n'omusoma profile ye n'olaba kiki kyakola ekirungi agenda kukola naani n'olaba n'omulala kati n'obategeka mu show. Okitegeera because if tukoze show tumanya abantu kye baagala ne expectations z'abantu. That is our asset. Kati kyekyo ne kikuyamba kutegeka show egenda okunyumira abantu okusinziira ku mulimo gwo. Tubadde wano twakozese rehearsal ya Good News bagiyita Golden Gate Choir. Yabadde eweze emyaka 50. Ne bajja wano bakola rehearsal wano. Choir ya church.
ne tubakolera ka piece kaabwe akajja mu church. Si ba theatre buli kaseera naye olw'okuba leero bazze okulaga ne tubakolera. Tuyige okuwa emirimu gy'abantu ekitiibwa. Laba shows zonna ezikolebwa toyogamba nti ba TikTok bokka, ne show za music zonna ezikolebwa zonna nfu. Tekyali musical concert, because a musical concert was some exhibition, some extravaganza an artist brings. But when you bagenda okukola performance eri live, they create something unique and different. Gwe show zetukola wano zonna muleeta omuyimbi n'ayimba buyimbi. Ne mugattako abayimbi abalala abayimba buli show. Kati ne backdrop. Tewakyali kyanjawulo. Kakati aba TikTok n'abakola zi show basaha ba Fikifa Maker ba what is the difference? Do you enjoy the shows zikolebwa? Is there anything unique? Look at the show yali ku battle. Really, if it were a battle and well produced, would they bring that crap on stage? Because they are not produced and directed. They don't want to forfeit their money to give people who understand showbiz. Abagendo bakolamu omulimu. Abagendo bakolamu performance. That's called performance. Nigeria bwajja wano agenda kwa performing atya ku blankets and wine. We must have show directors here to direct people, to give us that extra. Bazituwe. Bazituwe milioni 3. But milioni 3 is worth it. Because kigenda kusigala mu byafaayo. Ng'okiraba wano shoka Kenzo gy'asinga okwenyumirizaamu is 10 years of Kenzo. Buli kaseera kubira essimu ng'agiraba. Ongenda girebeera nayo tugenda gikwata ogisigaze. It is your treasure. Kakati bwe treasure togyagala ng'oyagala kukola kufissaamu. Kankubuuze. Kula bonita nga wagitunze n'ogimalayo ofunamu ssente mmeka? Bawe emitwalo 5. Milioni 5. That's the maximum. Milioni 5. Kati milioni 5 is that money? Naye nga ki ekizireese? Omulimu gwo. Kati omulimu guli gwe tuyina okuvujjirira buli lunaku ne tuguteekamu ssente. Zino ze tufunye olwaleero tozibala. Ojja kufuna enkeera. Batuwe milioni 3 tubakolere ekyentuufu. Entertainment International. Yes. Wano waka wetuli era wetugenda okubeera nga tukola rehearsals zaffe mpaka ennaku zomeza 23 ate wetugenda okuba nga tubajjulira kiki tubadde tufumba. Mitwalo gyo 10 nga 23 ennaku ezisigadde endala emitwalo 5. Yep. Uncle Johnny mwakiri nnyo nange tekirimu mwe mukirimu ffe tukibeeremu kyammwe mukitemuleke mukinteekamu kati kyaffe mwe mukidirectinga mwe mukimarketinga mwe mukizannya nze mbayambako obuyambi. Omanyi okujja omulundi gumu n'obula watuwaza nsanze tewadda tiwamuzza. Nedda ne tugenda mu lockdown. Netugenda mu lockdown kati mu lockdown bwe twava mu lockdown ne ntandika okuwulira emboozi zammwe nga zeekwananyiriza nnyo ku ssente n'entya. Naye anti wakola ensobi waleeta abafirimu bamanyiro basasula era abo nabagoba ng'okyabalabawo wano tenabakoowa tebalina makulu nnyo tebalina bakumenyamu ba actors ba Uganda tebategeera bulungi. Kati tukusuubire nti Golden Calabash waggwa tufunayo ekirala. Golden Calabash waggwa Shamimu omuzannyo guno tugutwale wa ne stage nga bw'ogiraba. Wakubativale tugwemu. Bye.